Kalama TV waliwo okusala kwa ssente bakadaama kuba complainingako nga Kadaama leero gwe mbaleetere agamba nti yasukuma $1,800,000 naye abantu be Uganda ne bafuna $1,000,000 yeewuunya ekintu ekijja kitya era lwaki baamutema $60,000 zonna. Yasukuma M8 ne watuuka M2 kitegeeza baamutema $60,000. Katunyumize ekintu kino bwe kyali. Kyebaleko Mwami Kadaama TV, kyebale kyotuusaako engalo mukwano, webale kutuweereza, webale kukolerera, webale kuyamba bakadaama munnange, webale kubeera ddoboozi lyaffe munnange. Genda n'okola ssente, n'okola emyezi 2, n'ogisindika mu bbanka, ogenda kutuuka osindise $1,000,000, ffe abalala tukolera $900. Ogenda kutuuka mu ssente kutuuka Uganda $1,000,000 mu $800. Ogenda kutuuka Uganda nga watuuse $1,000,000 mu $200, $1,000,000 mu $300. Bannange ssente ezo batusala nnyingi nnyo. Ffe bamulaba munnange, oluusi tutwambala nangoye, tutwambala nangato munnange, n'enjala tugisiiba mu biyumba tugisiiba. N'osiibira obuugi, bino ebiwunga byabwe ne tufumbamu obuugi n'obisiibira. Naye munnange ffe twalekayo abaana baffe, naye ensi yaffe tetuyambye. Munnange tetuyambye ku kigambo ky'omusolo, batutema ssente nnyo, nnyingi nnyo. Kyonka bo bennyini gavumenti yaffe yasobola kutuula n'ekola ki? N'essaawa etteeka ffe tukolera $900. Naye ate abali abalala ba Philippines baki bakolera kamu kitundu, bakolera kamu 2, naye ffe tukolera $900. Ate n'etava ku ekyo okugamba ngu $900 kegitulekere, ne batusala ssente nnyingi. Omusolo batusala mungi, nze ndina n'ebirwadde era baakava ku nzija na ku kitanda. Ssente ezo baakola ki? Baatutema ssente nnyingi mu bbanka, basala ssente nnyingi nnyo. Ate omusolo tusasula mungi nnyo era obusente bugenda tuuka Uganda nga tebusobola na kukavaringa ebizibu ebiba biri Uganda. Ng'ate munnange ensi yaffe tetuyambye. Bannange ensi simanyi kyenyinza okwogera, simanyi kyenyinza kukola, naye nga munnange n'akava kuzirika lwa ssente bantema ssente nnyingi nnyo, bantema $65,000. Kyonka nsindise ssente $2,000,000 emyezi 2, bantema $65,000. Bannange omusolo gwa gavumenti ye Uganda ffe abanaakavaringa ebizibu bya Uganda byonna simanyi na kumanya. Ffe temutulowoozaako, tebatuteeseza yadde baasirika baasalawo okusirika. Nze nansirika sukaali yankuba gwa pureesa. Ebintu ssente batusala nnyingi, tubonaabona nnyo, tusula tetuweebase, naye ng'ate ssente za Uganda otumala kusindika oba ssente batwala kiwedde, balya kye baagadde. Bannange tujja kukola tutya ffe abaana b'abantu? Ffe tujja kukola tutya ffe abaana ba Mufunampora? Tujja kukola tutya ffe twasalawo ensi yaffe yetulema? Twali tukolera 4 mu woteeri tubonaabona, n'ogamba kangende egole. Oluusi ffe tuli bataata tuli basingo maaza, n'ogamba kangende egole nsobole kukyusa obulamu. Naye bannange n'obulamu tobukyusiza, n'akapoloti tokaguzeeko, obusente babutema. Munnange abalala nga tebawa musolo, abalala nga tebawa musolo, ffe lwaki ffe abawa omusolo omungi? Lwaki ffe abalina kavaringa ebizibu bya Uganda byonna mubiteese ku ffe abaana b'ebiyumba? Bannange tuteeseze mukwano, tugambireyo munnange batuteesezeeko, naffe batulowoozeeko, tuli bantu, tuli bannayuganda munnange mukwano. Byebyeru bagambe munnange, tukooye Uganda, tukooye ensi yaffe, tugikooye bannange, naye tutumanyi oba tuyinza kwekwekawo munnange. Ebyo bizibu byerere munnange, tutumanyi na kumanya, naye munnange batuyambe, batukendeereze ku musolo. Yeyeebadde enteesa yange munnange mukwano, Katonda akunkuumira atakuumira mbeera, siiba bulungi. Mwami Kadaama TV, wasuze otya mukulu Kadaama TV, kyebale gy'otuusaako engalo mukwano munnange. Kituufu nga bw'ombuuziza wano nti kituufu Mwami Kadaama TV. Si bulimba bituufu. Mu kusooka nasooka kusindika ssente saali $1,000,000 mu $25,000. Uganda watuuka $900 nga bantemye $35,000. Ogwaddako nsindika emyezi 2 yali $1,000,000 mu $800. Uganda ne watuuka $1,000,000 Uganda watuuka $1,000,000 mu $43,000 ne bantemye $37,000. Ogwaddako era gwe nzizeemu kati okusindika ne bantema $30,000
nkaaga asindise miliyoni emu mu mitwalo 8 ne bantema emitwalo 6 Uganda watuuka miliyoni emu mu mitwalo 2. Munnange ekintu ekyo Kadama TV kyankuba wala nnyo kubanga nze kale gamba nina ebirwadde byange nga nze saagala bintu bya stress. Kyankanga nnyo kubanga bosi wange oyava mu bbanka kusindika ate asindikira mu Western Union, oyava mu bbanka namboyereza olupapula nintunula ku lupapula ninsanga sente zibandemye. Bannange nazirika ningweri saamanya nabyaddirira ne bantwala mu ddwaliro. Sise munnange mwami Kadama ffe tubeera bakazi bakyeyombekedde olumu tubeera basingomaaza. Nze nagenda kuva e Uganda navaayo ntuuza ebintu bwange bonna kubanga nze omusajja yali yansuulira abaana mwami Kadama TV nga nze taata nze maama ate nga ntese mu Kampala. Nakeeranga ningenda kukola wakiseka mwami Kadama TV nga nkolera 10,000 mwami Kadama TV. Isalawo lingamba waaye kansadaaka essanyu ly'okubeera n'abaana bange bano tekingasa kubeera n'abaana bange bano kati abaana basula njala tobawa na byetaago byabwe. Ningamba kangende nkole mu nsi z'Abawarabu nayitira mu kampuni nsijja kukola eno munnange mwami Kadama TV. Onatuuka eno ningula naye we natuukira wano mu nnyumba gye bandeetamu ate erimu ebizibu biri awo naye ng'omuntu oguma lwa nnaku ye ejja kujja Uganda, oguma lwa nnaku ye ejja kujja Uganda kubanga we natuuka wano n'omunyumba era mulimu n'ebintu ebinkozesa kiro ng'ebintu binkozesa bugenda kukyanga ebintu binkozesa nga sisobola nakutambula n'ebisambi nga binnuma. Naye ninguma ningamba ndi mukyala mulokoleka nsabe nja kuwangula sitaani tajja kuntiisa kunzija ku mulimu gwange ninsigala nga nsaba. Naye ekimazeemu amaanyi okubeera nti twava e Uganda tutunze ebyaffe natunda obubuzi bwange obunali nnina mu kyalo nsobole kujja eno kubanga n'abatuleeta bennyini baba beetaaga ssente. Naye ate ekyannuma mwami Kadama TV kwegamba nti n'obutukola obusente babutema otuuka n'okudda e Uganda mukwano nga bukubuuza n'obusente zowali okola ziriwa nga toziraba. Bannange batugendeereze ku musolo si bulimba bituufu n'obukyetaaga gamba nkusindikire egundi empapula zino ezitwajja mu gundi mu Western Union nsobola kuzikusindikira nziina wano. Naye mwami Kadama batuyisa bubi nnyo bannange tuli bannayuganda mwami Kadama tuli bannayuganda tuli bakazi abeeyiiya. Tiwali muntu oyinza kusalawo n'oleka essanyu lyo n'oleka abaana bo bannange ffe abakazi ekitumanyi oba abaana baffe tubaleka e Uganda n'obaleka n'omaleka ensiku mu ebiri nga tobalaba myaka 2 tobalaba. Naye ng'ekyakuleeta eno mukwano ng'ozze kukola ki ozze kukola nti okyuse ku bulamu bw'abaana abo okyuse embeera munnange gy'oba oyitamu. Ensi yaffe yatulema emirimu tiwali. Naye munnange tugumira bizibu bingi abantu bano batuyisa bubi batucunya batuma emmere naye n'oguma n'ogakankole. Ekirungi ekiriwo nti tibakulyazisa maanyi obusente bwe babukuwadde nga bwe bwina okukuwa. Ate ekituluma munnange tugenda mu banka nizitutema ssente nnyingi nnyo mwami Kadama TV. Ssente ezo ziruma n'okusinziira embeera gye tuba tuyitamu eno. Abantu bano batucunya batuyisa bubi batuyisa ng'ekyokuttale bannange mwami Kadama. Naye bannange gavumenti yaffe naffe tuli bannayuganda naffe tuli bantu etuyisa bubi. Ssente ezo batutema nnyingi at least singa batutemako oba mitwalo 10 oba mitwalo 5 oba mitwalo kale just katugambe mitwalo 15 omuntu libatandikira kutema ssente mitwalo 3 plus kudda waggulu bannange nga kiruma ssente batuggyako nnyingi omusolo tusasula mungi. Tugamba nti tulina ebintu ebituleeta eyo mwami Kadama ng'oba tulina ebintu ebitujja e Saudi Arabia ebyamaguzi tubitwala mu Uganda nga nze omutwe gwange omwana w'omuntu omutwe bwe muti obutwe kugamba ngo ndi munnayuganda nikinsasuzisa ssente ezo zonna. Bannange nze natuuka n'okutabukira bosi wange ne mugamba tugende ku Western Union bambuulire lwaki batutema ssente nnyingi. Bannange twatuukayo ku Western Union bali bakandema ne batugamba si buzibu bwaffe ba bbanka si buzibu bwaffe aba Saudi Arabia obuzibu bwa gavumenti yamwe yebatema ssente nnyingi. Ife wano nga ffe ku musaala gwo gwonna ku ssente z'oba osindika tukuggyako emitwalo 2 yesigala mu nsi yaffe. Bannange nakuvaayo nga amaanyi gambeddemu. Tugenda kukola tutya mwami Kadama TV? Nze nkubuulira singa siina baana singa si baana bange abanaleka e Uganda naalibadde siddamu nakusindika Uganda ssente.
naali zirese wano oba omuwala bw'azitwala oba banneefuulira ne bayitwala bayitwale naye nga munnange omanyi okusindika ssente mukwano ssente oba ozibazeeko ebizibu omanyi nti abaana bajja kusasulako renti omanyi nti abaana bajja kulyako omanyi nti abaana abasoma bajja kusomako naye nga nezituuka uganda nga ssente mukwano nga tezibala na bizibu nakwakawuti tebalina zibayinza kuteerawo nti onojja otandikirewo oba okuleka poloti ssente zona nizigwera mu kkubo bannange nga munnange kituluma ffenze kinnumanga nze sinzenzeka n'abalala bonna bakaaba abaana bwe bati naye nga kati ffe tugenda kukola tutya mwami Kadamba tugenda kukola tutya si bulimba mwami Kadamba n'owuno ogamba nkukubira empapula zino zikusindikira nzikubira nzikusindikira ozirabe bituufu mwami Kadamba TV bituufu naye nga tetulina kyakukola z'amaziga gano bigambi tamulwa ssente zange zibangema nyingi mu bbanka sigamba nti oba kimukusooka ze nali manyi nti engeri twasindika mu covid-19 kyekyaleeta obuzibu naye nagenda kulaba nti kati ate zino nkomye n'okuzisindika enaku z'omwezi 26 guno omwezi gwennyini omwezi gw'omunaana ne bantema ssente ezo zonna bannange ssente batuggyako nyingi omusolo batuggyako mungi naye kati ffe twajja kukolerera bwereere bannangutuka n'okudda mu nsi yo nga tulina nakyoyina oli mwereere nze bukyazi gyeno sigulangako na lugoye yadde engatto nkigere kukyambala siina kyengulako yadde obusente mbufuna nigakambusindiky naye butuuka mukubo nga babukwata ne babutema ssente nyingi zonna ffe netuviiramu bannange mwami Kadamba TV byebyange munange nsonyiwa kugaabirira naye bulumi obutubeera tuyitamu n'ebizibu ebitubeera tusinkana bituuma nnyo naye ng'ate munnange ensi yaffe tetunuulidde ebizibu byaffe bannange tugendereze ku musolo ate lisi ne weekiisa negamba abaana basasulanga emitwalo 2 gw'omusolo oba basasula emitwalo 15 gy'omusolo obeera okimanyi nti bajja kuntemako emitwalo 15 ya gavumenti naye munnange ne babeera nga batutema ssente ezo zonna emitwalo 37 emitwalo 35 emitwalo 60 abalala owulira bakugamba mitwalo 4 mitwalo 5 bannange kikikyo bannange kikikyo titumanyi mwami Kadamba nze ngenda n'okwetyawa nsobole kuleka kusindika ssente mu Uganda abaana baliba balifa njala bafe enjala naye tetulina kyakukola ssente tukolerera bwereere otuuka Uganda nga watunda obuntundu bwo nga wabumalawo ng'ojja eno ate otuuka Uganda nga nekiwa butunda ndio tokiraba bannange nedda mwami Kadamba nedda tata tuteeseze mukwano tuteeseze ssebo tuyambe tuli baana ba mulekwa waffe tetulina gye tuli bannange tuli baana ba mulekwa tuli baana basinga maasa bituluma mwami Kadamba bituluma ssebo tuli banna Uganda naffe batuteeseza obulungi ffe n'obabeera mu palamenti tebatuteesaako ate nga tusasula omusolo n'otuba tufunye ebizibu ebifaanana bitya teryayamba gavumenti yaffe munnange tetufuddeeko tulaba abalala etonoweza bonna bafiibwako naye ffe tebatufaako ekisooka yayisa baatuulabo ne basalawo ffe tusasula emitwalo 9 abalala bonna edanyoziya bakibaini basasulwa ssente miliyoni emu kitundu ffe tusasulwa mitwalo 9 naye ate n'obusente mukwano ne babutema nvako omuntu kusindika emyezi 2 ne bakutema emitwalo 6 kitegeeza buli mwezi bakutemako emitwalo 3 bannange kikikyo bannange kitumanyi nze simanyi nga nze omwana w'omuntu simanyi kyengenda kukola simanyi kyenzizaako kubanga mu kusooka nali mmanyi bya korona naye ate sinanamu ya korona ssente batutema ssente nyingi obulu batuggyemu ekisinga kutuluma tiwali gavumenti eyisagamba abaana batambulire bwereere tiwali eti mubaako kyemusasula byonna tubisasulira yolobuuku pasipooti byonna tubisasulira nitujja mu bukubi obungi nituyita mu mbeera z'abantu bano abalala ne batukwata abalala ne batukola ebitasaana abalala ne batusindikira amajini ne gatukoze
tuweereza abalala ne tukola ebintu bingi nga tutulina we tweddukira tutulina we tuloba naye tugumikiriza tugamba katukole munange luliwo olumunange naffe tulibeerako obulungi tulibeera ewaffe naye tunaabeera tutya obulungi nga gavumenti yaffe mukwano etunyigiriza bweti tunaabeera tutya obulungi nga ssente munange zitukola banka zona zeetulwala tuliba tutya ffe tulibeerawa tulyekwekawa ensi yaffe tetujja giddukamu yensi yaffe naye bannange gisuse gyekyalikomye taata